wadde nsobera kabuliye Allah yamuzikiza. Abebitiibwa tulongoose emitima gyaffe, tubeere basiraamu ba mukwano, tubeere ba Luganda, tubeere ba mikwano, tubeere baddala. Ova wano ng'omutima gwo gunaazizza ogambe nti bisimillah okuva na leero Masula mbadde simubuuza, Juma mbadde namukyawa ku lwa Allah mutadde bye muwalanya bya dduniya mutadde musonyiye ku lwa Allah, musonyiye ku lwa Allah, omusonyiye ku lwa Allah. Ekawempe wali Kaleerwe waliwo omuzikiti gwa Seeka mukwano gwange imaamu, naye bajjanjabira, waliwo we bajjanjabira amajini. Ne Seeka otu ajjanjabira na bwereere, naye muganda wange otuukawo n'olaba abaana b'abantu engeri gye babakuba amajini n'owulira ng'ennaku ekkutte. Otuukawo n'owulira abasajja abakulu abakaaba ng'embuzi, naye ng'oli awoza amajini gawoza wa agula atya emmotoka katumunyige katumutugaawulire ng'emmotoka yeekulumya munnaakaaba ng'embuzi. Azimba ate ennyumba tajja gisulamu omusajja abadde avuga booda atoba naye nga bya famire bye bikulumya omutwe mu famire. Lwaki abaana bagundi, lwaki abaana bagundi, lwaki akola bwati, kyekikulumya omutwe. Abantu abo bwe mukuba amasimu gaabwe kwegali, abantu abo abazze bajjulukuka mubawuliza Muhammad wabakubira amasimu kwebali nga wali musajja wankata okyamukubira essimu kweri. Okubira abantu amasimu, abantu bafa n'ogayera ebyo bafudde wayitawo omwezi negamba cannot be reached oba is kindly, uli akagambo kindly switched off. Enamba z'abamu bazigabira dda abalala bafa. Baganda bange njagala bakubirira Allah subhanahu wa ta'ala tumwegayirira, wallahi atuwe emitima ejaddala, emitima emituufu. Era njagala bakubiriza baganda bange tulongoose emitima gyaffe bya ddala, tulongoose emitima gyaffe bibeere bya ddala. Tumanye takaduniya kano tukaliko kaseera katono era tugenda. Omubaka Muhammad yatugamba ebigambo mu hadithi wansi waayo naga nti ala wa inna fil jasad mudgha, eddagala lya byonna byenjogera lyerino, eddagala lya byonna byembagambye lyerino eriri mu hadithi eno. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba ala wa inna fil jasad mudgha, buli ali wano olina omubiri, naye mu mubiri gwo mulimu akanyama, mubiri gwa buli atudde wano mulimu akanyama. Nabbi sallallahu alayhi wasallam nagamba nti idha salahat, akanyama ako boogeza n'okalongoosa ne kabeera kalongoofu ne kabeera clean ne kabeera pure ne kabeera kalamu, salaha aljasadu kullu, nga n'omubiri gonna akanyama ako kagutukuza. Akanyama mu mubiri okwo akali mu mubiri bwe katukula n'omubiri gutukula. Nabbi sallallahu alayhi wasallam nagamba nti ate akanyama ako bwe kaddugala n'omubiri gonna guddugala, bwe konooneka n'omubiri gonna guddugala. Akanyama ako kalinga bolaba akalulwe k'enkoko, akalulwe ak'enkoko. Buno bule omuntu asala enkoko bw'aba beegendereza nnyo, twasalanga enkoko edda nga bagamba toyasizaamu akalulwe kuba enkoko yonna ejja kkaawa. Kannabbi natugamba nti akanyama ako bwe kageza ne kabeera akabi, bwe kageza ne kabeera akacaafu, n'omubiri gwonna gukyafuwala. Nabbi natugamba nti ala wahiya alqalb, era akanyama ako gwe mutima, ekitawaanya ensi yonna, abantu byonna bye bakola mitima gyabwe. Buli lwokola ebyonoono, buli lwokola ezzambi, Allah alagira malayika ejje etonyeza akatonyeza akabbulaka ku mutima gwo. Buli lwolimba nga malayika ejje etonyeza akatonyeza akabbulaka ak'okulimba ku mutima gwo. Buli lwokola ezzambi. Kati waliwo abantu abamu nga yatandikira mu kutta nsowera, nadda mu kutta ekiyenje, agenda yambuka akutte mayinja akuba zipusi tezimuliiko, agenda akuba bigeza agezegeze kati akubye embwa, ate nsosaba kumegga ente tabuliiko, akikubye omuggo mu liiso ente efudde. Ekibaamu ogenda okukola yeekuba ku mutima gwe, nkutta omutima gwange gwaddugala nja kutta. Ogenda okulaba bagamba yakubye omusajja ku mutwe n'amutta.
otandika mpola mpola mutima gujja guddugala watta ekiyenje ne watta kati byozookola abantu abamu bali mu nsi muno n'emitima gyabwe ejjaddugala gwe tolobangayo omuntu nga mugenda ne muziika gwe baziise nga abadde awangala naye ate era wallahi nakulaga ntasadde abalala abantu ne bafa ye nasigala nga abakwata nsobi yakoze ensobi eryo ekkubo tebaliyitako budde obwo eryo ekkubo bakuba nze siyitayo yakoze ensobi express tebagisalafa nze sisala express yalowooza ono okumutomera yabadde tamanyi ti Allah yamutaddewo bamukube nze nenya boda buli alinya boda yafa Allah asalawo bwatyo banaye emitima gyaffe abasinga obungi mukyafu nolaba omuntu ng'alina ensaalwa ng'omutima we gwalwala ensaalwa bwalaba avuga ku mmotoka lutalo agivuga atya bwalaba aguze ku poloti era banemwe muyiga okweka ku byengera bino buli ssaawa buli kimu status zadde omwana n'oteeka ku status noyogera n'oteekawo n'ebinakuwa mumanyi oteeka ku status ate n'oteekako ebinakuwa z'abantu n'oteekayo kibebi noga ab'emitima eminafu baakufa baakufa katulabe nze naye ani anaafa omwana n'ateekayo akayumba wansi n'agamba akaliro mukawulira wansi akaliro mukawulira n'oteekayo omwami wo omufunye leero n'oteekayo nga mwekutte abaali bagamba tetufumbire siyono oli ng'aseetinga amajinni ge abalala n'ateekayo n'agula emmoroka ali munda wano ndiwa mwefuula nti mutumanyi nnyo kati wano ndiwa abaana wasa akakyala buli muntu abadde akanoonya n'ateekayo anti ng'enniya si ntuufu kugira nga otadde ku nniya ntuufu kakyala okadde n'oteekayo twabagamba anti mutonzi waffe n'otamalaayo n'oteekawo bugundi titi anti mutonzi waffe oganya okimalayo tomanyi nti Allah ajja kukumalireyo mutonzi waffe yagenda okakujjako tajja gamba yasalawo yagenda okakutwalako kakati mu mbeera bwetyo ebyengera wallahi bino mbibagamba ne experience abantu emitima mikyafu abantu n'olwaleero bayingidde ettaka ng'ababayingiza ettaka baganda baabwe abantu bayingidde ettaka ng'ababayingiza ettaka bakyala baabwe abantu bayingire waliwo gwe yanyumiza yatta mwami we ng'ensonga gyawa mbu wanaagaggawala amini bafunye ssente ajja wasa omukazi omulala wakiri ayingira ettaka naye nga tawasiza mukyala mulala abonebone n'abaana wallahi emitima gy'abantu mibi kyembagambye adhikaari Qur'ani Allah buli ddakiika kale waliwo atudde wano ng'wakoma okusala tahajjudi mu Ramadani tolibiddamu waliwo ne yali mu Ramadani nga mu Ramadani yazuukukanga wadde okusaala wadde okusoma Qur'ani kasamala okukuba emmere kuddawo waliwo abantu nga mu Ramadani bamanyimu daku futaani tubale tulya futaani teryaga tubale tusoma Qur'ani tubale tulya futaani baba tubale tulya ddaku ababitiibwa njagala bakubiriza emitima gino naawe kwata ogugu olwaleero gulongoose oba ogulongoosa na zamuzamu oba ogulongoosa na rukuya oba ogulongoosa na mubisi gwa njuki oba ogunaaza n'amazzi ga bulijjo naye nsaba buli abaddeko mu ddarasa na buli yenna awulidde ebigambo bino fe tulongoose emitima gyaffe ekirungi mutowo kyafunye manya Allah yakimuwadde musanyukireko bw'aba Isa yakoze kino mufunako nsaalwa nnungi teogira bingi beeraga ajje kwavuwala lugezigezi kyokka otuddewo baleese seeka gwe tosobola muleeta wali badde gamba omukwano gwalina wallahi billahi tallah enkolagana yaabo wali muno oyo Isa si ya ssente luganda na mukwano kubanga omuntu ayinza kuba mulungi gy'oli mu buwalimu gomanyi wiikendi ekampala ekibeerayo wiikendi sande darasa ezibeerayo emikolo egibeerayo abantu kugamba abanakuwadde ng'omugezi sijja so onkoze bubi onkoze bubi
wallahi onkoze bubi nemuga nti ate nti nakwesunga nemuga atwakola endagaano nenga isono si yasinga sente mu mbali nembasiramu nayinza okuba si yasinga naye omutima kyembagambye kasita ogutukuza kati isabire essaawa eno isa kuba mwakafaananyi nga buli aliwo nagenda okulya emmere omwinako empeera basahaba bayogeranga ebigambo bino ti Allah nageza Ramadani yagwange Allah nageza kkiriza bukkiriza mu mirimu gye tukoze mu nsi yonna ne bwakkirizayo mithqala dharra nakkirizayo kanyinkuli mu byonna bye wali okoze mu nsi isa bana abantu bangi bali mu 100+ ne Allah ne bwakkirizaako saba Allah kkirize omutima ogwo natuuka n'abaaniriza uyo batutemulize restaurant uyo akoze bwati ate kaka tugende ari we mumaliza banayete mudduka managa ne wakam already atutte mu mmere ate wakamuliyewoko kyabala eddwa y'omugenyi yankizo ate alina obugambo bwabo bayogera bangamba balwa bange nti oyisa ate oyo kyalina oyo kiraba ate mbw ajoga abawalimu nembabuuza isa lwaki ojogaba nebanga nti atabajoga bujozi mbusimanya bavuma bwabajoganya abafuwa nnyo sente ekyo kyo sina kikakasa naye bange mbw abafuwa nnyo sente isa ekyo balaka bakutemeredde musajja wange naye saba Allah subhanahu wa ta'ala ndikirabako inshallah ta'ala Muhammad go ngambye so njagala mpumbe ebigambo byange ngamba kubiriza emitima muri mutima funa ensalo ennungi muri mutima sekono mukirize mwogereko nnyo mukwano gwange twali naye ku Javas waliwo bwana busoma ku kampa kitante hiri ne bujja bwe bwajja ne bumulaba yali eno bali ne bumusaba serefi seeka nangamba situnudde serefi eno wabula nalabanga bwali mu banyoomebwa nnyo naddala mu masomero ago abantu abasomya oluzungu nga bulaba baseeka omulimu gwalina okukola gumu mu dduniya kunaaza bafu ate nga bagamba n'okumanyira bakumanyira si mu byadda gamba naaza ate nga nekyagenda okuwa kutwala suuka ekaziza mayiti na sabbuuni naagamba naye bwe tubanga kati Allah atuleese ku mulembe nga basobola okuyita omuwalimu ne bagamba nti muwalimu tukuyisa Amerika osomesa abasiramu ba Amerika ebyo babikolanga bayimbi olwawuka n'abawalimu bakuyita osomese kala Allahu ta'ala bino tebyalingawo mbaale baseka be bajjanga nga baseka kulumba abo baseka basajja bakulu nga be bajja ne bagwa mu bitundu ne bayita abantu lwampaka ne kati abantu balaba essaawa eno program zetulina ezadda tezigwawo Masaka simanyanga mbalala yabadde Kanungu wala kumpi ne Kongo ku Lwokusatu Kanungu nono Muhammad nze nalemereddwa naye wallahi abo bakuyita daawa ebyo tebyalingawo lwaki tofunamu ensalo ennungi n'olabira ku bali munoga nti nange seeka mu Kenya ave Uganda buli Ramadhan ng'agenze kusaaza London nali mu hijja ne mukwano gwange omwita Zaidi Kasujja baseeka bano bamumanyi weeyo Bungereza nangamba kankusiigire ku kifaananyi ky'abantu seeka mu Kenya basaaza nangamba waliwo obwetaavu bwa biliyoni 4 biliyoni z'essente 4 seeka mu Kenya gyasaaza tarawiya e London ne seeka mu Kenya we yawummulamu oli n'akwata omuzindalo naga tufunyeemu obuzibu bwa biliyoni 4 nangamba mu ddakiika 3 baali bazisonze biliyoni 4 benkana batya naye nga Munnayuganda yakikola yagenda n'asaaza nakontuo tetubitegeera kale tebyalinga mwalimu olinyenyonyo ogenda osaaze mwalimu olinyenyonyo ogenda basajja bagendanga ne Makka ku bigere kati emitima emirungi n'ensalo ennungi ayi Allah nange nsaba omwana wange omufuulenga seeka kitina okusingawo ayi Allah nange nsaba omwana wange asome Kurani ng'oyo omwana we yasomye Kurani Yahya ayi Allah nange nkusaba mwana wange abeerenga Isa nga nawe weegombye Isa ogenti omwana Allah nange mpa ku ssente nange nkolenga Isa kyakoze mpite abantu ng'ekibayisizza kusoma ddiini ya Allah temuli politics ng'ekigendererwa bantu kusoma ddiini yaabwe ng'omusiraamu oyo kyakoze nsaba Allah ffenna tuwa obusobozi amina yammwe ng'erimu nsaba Allah ffenna tuwa obusobozi nsaba Allah ffenna tuwa obusobozi ate ebyange mbyogeranga asaaga Isa mpadde ekikopo bino mbyogeranga asaaga naye nsaba Allah abyanu naye tubeerabeera wantu waffeeyo n'ogwo ku musiraamu
sira mumyanga nseka wallahi wajje waffe neogeranga asaaga nongamba nti nsaba Allah kumpeera abalongo nangamba mu bulamu bwange walinga ategedde mu mutima gwange nti benjagala nanga nti Allah yabampa era nkuyita mu hakiika kati njagala nange bukeere ku makya nga gobirabanga ebyokusaaga bukeere ku makya ng'ompita kulaba ku mmotoka yo naye ng'eddiwa wagimiinisiza wano nsaba Allah mwenna abawa mu mmotoka era nsaba Mungu bukeere ku makya tusisinkane oba tuli muzitalifu oba tuli mwarafa ongambe seeka nali njagala nnyo okgenda e Makka naye wewajja embali n'ogamba nti Allah atwale e Makka nali omu ku baamiinisa era seeka kati ndi Makka nsaba Allah mwenna abatwaleko e Makka nsaba Allah mwenna abatwale wenjogera Makka abantu abamu amiina yaabwe lwaki ntono bwe tuba tujja eno wali eyiganga waliwo masjidi Makka olw'enzoloza musabira genda yiganga njogera ku Makka weeri oligino insha Allah nsaba Allah mwenna abatwaleko e Makka saba Allah mwenna abatwaleko e Madina naye nga omulamwa gwange gwenjagala obbakubiriza byonna bye twogeddeko omutima guno tugulongoose oli bwafuna akalungi kabeere nga akakoowo nze mu bulamu bwange wendaba omuntu ng'avuga emmotoka naddala nga mulabye musiraamu komukazi abasiraamu batera oteekamu obuntu bubanga bulaadiraadi abamu bateekamu zayatul kursiyu abalala beetaaga kujja tubabuulire oli n'agula emmotoka ate mu maaso n'ateekawo inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun nolaba yeetaaga ate yayagala okwetta yennyini n'ateekawo inna lillahi omulala yaŋŋamba yali wakisiru sijja mubanyumiza omulala oli emmoroka nkulu naye gwe omuntu bwolaba kakyakulabirako bw'obanga otambula eyo gye tuyise tororo seeka gyotuyisiza eyo nga wali ehima waliwo omusajja wange aji wekampa si mukwamala n'omwaka nga tetwogedde kiraga tetuli close naye ayinayo wooteri wetugenze eyo obwongo obunzijidde wooteri yagiseremba bagiyita batyoba rock naye bwentuuse eyo omutima gwange ekizze mubona ewali omusiraamu waffe ayinayo wooteri egyo emitima gye mba mbeera nayo bwolaba muno nga aguze emmotoka mashallah siraamu baffe bavuze ku mmotoka naye omuntu alabulwa ajja kufa ejja mutta wali oyo ebyavuga ebyo agenda kufiira awo gojjo sooka yena ayinamu omutima ogwo abantu ab'emitima emibi tebawanga musajja yangambye obugambo ne mbutegeera nnyo yangambye kola research omanyi lwaki enjuki ensowera ewangaala kitono nemugamba nangamba ebuukira nnyo n'ebitagikwatako buli lwobuukira ebitakwatako ogenda mangu n'obuukira ebyo n'obuukira bw'obuukira bamaseeka bw'obuukira ab'ebyobufuzi bw'obuukira bino omuntu abuukira abanga nsowera tawangaala gwe noonoonye ensowera ewangaala bbanga ki alina gugolinga seeka tolimba ensowera ewanga alina kumeka ensowera ewangala ne bagiyita muzeeyi bannayo owangadde muzeeyi bannayo mumukikoze okuwangala ne mutafa mangu ennaku ezo eba egenda wa mungu ezo naye lwaki ebuukira nnyo nebitagikwatako noonyereza ensiri kaliyo ensiri obusogo bweteeka ku bantu nejjo nesanga omuntu talina kyebukoze nebutuulako naye munyonyontamu omusaayi ayi subhanallah ensiri eno ebikolimu ensiri byefuna bigiwangaza ennaku 7 tesukkamu muzayi alino ye muzayi kati omuntu awangadde ennaku 3 omuntu awangadde ennaku 3 ng'ensowera nga ye muzeeyi g'osuubira jjukira awo be bakaddiye nga bwe mbagambye onte waliwo wa myaka 10 kitegeeza ensiri y'emyaka 10 yennaku 3 kitegeeza bufiira mu nnaku lumu olubuukira bano obuukira ono buukiddo gwe n'obuukira n'ebitakwatako n'okasala oluyi ate zifa accident bazisabula empya enkya n'eggulo accident eziwera tuli babimotoka simanyonyi yagudde kiro oyinza omala olunaku olwamba nga towulira accident mu mbaale oyinza omala olunaku nga towulira accident yansowera oba nsiri wallahi bazisabula kati ate waliwo baga nti gwosaaga ne bagigulira mwala ba accident n'agigulira bino bidduumu n'agikuba lwaki obuukira bitakwatako buli lwobuukira ennyo abantu buli lwobuukira nnyo ebitakwatako sijja kulamula nti obuwangazi bwebukendeera naye mumulabe ebintu ebize bibuukira abantu n'enjuki ebuukira
aje go wa science kati yerwanako bwerwa naye wangala bbanga ki ate yezisingako yetekaddiye woowe nako 12 so emitima ekikulu byonna kyenjagala mitima omutima gwo gubeere gwa ddala nze ng'omuntu newe mpulira nga waliwo avuma omuntu nga muntu wange mpulira bubi obanga avuma bwe ndaba kiripu yonna obanga yakulumba musajja wange obanga yakulumba ani nga muntu wange wallahi obanga avuma nze bampulira bubi olwali tugenda kudda e Kampala naye kati yisa ongenze mu bwongo bwe nabadde jo enzija olina akamulaba omulundi gumu genza yankyazako ku ssomero lya musajja waffe yaliwa bagiyita batya essomero eryo Al-Furqan seeka najjayo nagamba nga ndeese Kurani n'ebirala bankyazaayo naye obwongo bwange bwasoose kulooza owaaye genza gy'oli nonga tuli mu nteekateeka ate musajja waffe oli naye gy'ali kati mutima gwange nempulira nga bantu baganda bange naye oli bw'atandika mujja mukola research omuntu bw'atandika ekintu ku kitundu abantu b'ekitundu be bakikuba ate abakiwagira si bakitundu mitima mibi abantu bakola amasomero abagawagira mwana yangamba musajja musomesa munyangamba kawepe muzime bali bagitandika mbu abantu abasinga abokukintu tebagiwagira ababbali ne bagiwagira era mbuga nabo ofa gye basinga okuwa simanyi oba wekiri bawa nnyo omuntu ofa avudde ewala abantu b'e Makka Allah yabawa ekyengera kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye tebamulabawo bamulwanyisa bamukuba bamulwana era Nabbi nayogera ekigambo naga nti Makka teba bakungo bamulwampaka saali kufulumye ne banfulumiza Makka ng'abamufulumya bawangala ne kitaawe abamufulumya akuze bamulaba ne bamugobaganya uyo mumpuku ghaari thawri mumpuku ye bayita ghaaru thawri ku lusoje bayita mumpuku bagita ghaaru thawri ku lusoje bayita jabaru thawri ne bamugobaga n'abeera omwe ennaku 3 ng'ali n'Abubakari naye nga bamugoba waabwe gyazaalibwa abamuzaala bawangala nabo bakuze nabo abakuze nga bamulaba kati abantu betuwangala nabo emitima tegiba mirungi oyo Isa akuze wange ajja kwabwa tabadde mwavu wano wali badde osanyuka zoyo sisalirawo Salman Farisi yemamu enakaroke otajja saaza sisalya mabegawo naye nga talina nsonga gyawa mitima mibi oli wawasa nayita abantu ayisa mikono gye gibeerewo ku mukolo gwe bane mumbeererewo baganda bange oli ayise babe ab'okumutima amanyi babe n'ogenda kuli obutonotono n'omukazi nno mubi nze simuwasa oba gwe tomuwasa ye gwe awasiza kati gwe towamuwasa yamuwasiza nze gye emimwa ngiwasa egyo naye nga yogera emimwa tagiwasa ogwe guli ku bukokojjo baganda bange emitima gisiramuke emitima gibeere emituufu bw'olaba ekirungi nali mbasaaza wandege